Inside Story Uganda. Real source of political updates. Kujjako abatonotono abadde beemulugunya wano na wali leero olunaku tuyingidde lwakubiri atubuuza enkya olunaku olwaleero nti okusunsula nga bwe wakulabye era nga bukyagenda mu maaso kutulengeza ki we tulaga naddala mu kulonda okwo ku level y'abakapa parliament banne parliament yennyini okutwaliza awamu. Jukira nti kasita tuva mu kusunsula kuno ba mu kuwandiisa kuno tugenda kubeera nga tudda nate ku period eri y'okufefeta akalulu mu kaseera nga bangi baga nti ebbugu mulibuze mukono akalulu naddala ku kifo ky'obubaka ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Kutematema ensonga zino mu studios negaddwako dda Honorable Latif Sebagala Sengendo yali mubaka wa Kawempe ey'omambuka nga kati anoonya kubeera meya wa division eye Kawempe. Haji, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza so. Nange nsabise nnyo bwana Kungu okubeera ku Sanyuka TV mu programu ya Feni Nganzi abatulaba naddala bannakawempe empya bannakawempe division balamusizza nnyo mu linnya lya Mukama Katonda ne bannayuganda bonna okutwalira wamu. Uliuti Haji? Gyendi ndi bulungi. Kawempe empya. Kawempe empya etambula ate kati weeri ennyumira. Ennyumiro kamala obukamazi njagala okwebaza bannakawempe olw'obuwagizi obw'amaanyi bwe mutuwadde ate era n'okulabira ddala nga enteekateeka zaffe zitambula nga bwe twazibala. Twebaza Mukama Katonda olw'ekyo. Tugende kwase ku yo assessment yoba endaba yo ya day one eya nomination nga bwe zatambula kusaba producer tulage ku butambi obadde bulaga okuwandiisa ababaka nga bwe kwabadde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo olunaku olwajjo mu Kampala, Wakiso, mu bitundu by'e Busoga twalabyeko deployment nga bw'olabaawo eya security mu bifo ebimu naye tewabadde nnyo kutataaganya nteekateeka eno. Olunaku lwajjo enteekateeka yatambudde bulungi. Ndowooza bwazibidde nga mu Kampala kansuki Kampala nga ababaka nga 50 n'omusobyo bawandiisiddwa. Jjukira nti constituencies ze banoonyaamu obululu ziri 9. Naye so far yesterday twabadde n'abantu 50 plus. N'olwaleero bajja kubeera bangi. Kati ojja kwesanga nga Kampala yekka tugenda mu bantu 10 abawandiisiddwa abaagala okwewandisa ku bifo ebyenjawulo. Nga jjo yesterday abaamaze okukonfamingibwa bali 5. Tulina obwaleero abagenda okujja, so tuyinza okwesanga nga close to 100 abagenda okukola ki okuvuganya. Naye bannayuganda kye balina okumanya mu kwewandiisa kuno wawo design egamba buli omu yaweereddwa eddembe. Isi yali very clear nti kampeyini zigenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 10, naye omuntu lwe yeewandiisa waddembe okutwala abawagizi be wonna kasita abeera nga bamaze okukanya ne poliisi wagenda okugenda abawagizi be. Naye simanyi bameka ku 5 abakoze ekyo ate nga kyabaddewo. Olitegeera? Simanyi bameka ku 5 bwe bamaze okwewandiisa ne bagenda ne basinkana abawagizi baabwe bwe baba batekedde. Nze nabadde Makindye West wagifalo ku Ntege njagala okwebaza mwenna ababadde wagifalo ku Ntege mu kisaawe awo Ekatwe primary school. Kati abalala bano 50 simanyi wa gye batutte bawagizi baabwe. Ekyokubiri bannayuganda balowooza ate ndowooza namwe bannamawulire tulina okwongera simanyi ensonga eno bannayuganda bagenda ebiseera ebimu ku mulundi guno bwe twogera ku kwewandiisa twogera nomination ezabadde ku districts ku bitebe bya districts. Naye kimanyi nti waliwo nominations ezabadde ku headquarter ya isi. Njagala ombuulire ffe nga bali kudda oluvuganya watulabyewa ku nominations ezabadde ku isi ezirimu abakadde ezirimu ebyo n'ebifo tubala ebifo ebyo close to bifo 50 special interest group ekyo abavubuka 5 abavubuka 5 tulina abakozi 5 bwe baseerabidde tulina abaliko obulemu tulina abakadde okitegeera tulina neba ebifo ebyo okitegeera 5 abantu abo abakozi abaliko obulemu abavubuka
abakadde bifo bya mirundi 4 akati bw'otunuulira abantu abo abagenda okulondebwa abasunsuddwamu natadde gaalubindi zange okwekenneenya okulaba oba tulinayo yenna wadde leaning opposition leaning tewali bitegere kyokka jjukira tulinayo n'ebifo ebirala 10 ebyamagye bitegere n'ebifo ebirala 10 ebyamagye ate oyina abantu nga close to 50 okitegera abo NRM yegamba baayo bagirimu 5 jjukira balinayo n'ebifo ebya banopposed gye bali eyo nga opposition teyabasimbyeko muntu gye bali ate bwomala okubeera bwe batyo tulinayo constituencies ezikunukkiriza mu 100 nga tulinayo mubaka n'omu nga opposition kibalo kiraba constituencies ezikunukkiriza mu 100 nga tewaliiwo opposition yesimbyewo ekyo njagadde okuwa kifaananyi kigazi olabe embeera gyetutandise nominations zitambulamu akati bw'olaba nominations z'eggulo mu ggwanga lyonna olaba abantu bangi nnyo ab'enjawulo abakomyewo luli abaali tebavuganyiza oba abawangulwa kati bakomyewo n'olaba olwaleero mu NRM baminisita abawangulwa nabo mu kamyufu nga Bahati nga internal affairs yani wengulu mwerabidde erinnya bakomyewo mu kamyufu okwesimbawo independent era ne mu opposition bwe kiri ba independents bangi abazze byonna bitulaga nti waliwo ensonga lwaki olwaleero ng'olwaleero palamenti y'eggwanga tulina aba independents abasukka mu 100 ba independents abasukka mu 100 ku mulundi guno nsuubira ba independents mu parliament bajja kubisaamu kati abaliwo tuyingirenga 2 wa 10 plus 18 awo ebyo byonna ekifaananyi kibitulaga ng'eggwanga wawe tukola ki wetwolekedde si bujeemu ate bujeemu butya tebusobola kuba bujeemu bwe mutalongoosa nkola ya munda twogera bibiina byonna bwe tutalongoosa nkola za munda ebyo byetusuubira n'ekinnaku bannaffe bangi obunafu bw'okutereeza enkola ya demokrasiya munda kakati ate bafuuse kiiso kya mbuzi kakati banenyaffe aba independent era abantu ba independent abo era abantu ba independent abo buli bagenda bali ku ba independents abataamatira na byakolebwa munda mu kibiina mu bibiina byaffe ebinjawulo kubanga njogera ku bibiina across the board otegeera akati nibabeera nga obunafu bwe bayolesa ne batakola biina kukolebwa ebikwatagana nekiri ku ground kati batunuulira bagitadde ku era buli bannange ba independent abali ku sawa kigamba bayimu akatengo ako mu bibiina kakazze nga batunulira aba independent balabidde threat nti obunafu bwe twayolesa nga tukola internal democracy zaffe bwe buleese bannaffe bangi abali ku independent so n'olwekyo njagala bannayuganda bonna bamanye nti omulundi guno bannayuganda bagenda kwetegereza nnyo kungu yaani era bannayuganda bagenda kusooka kwetegereza nti Latifu ono yaani ali watho ku mulonda okitegera then oluvannyuma balyoke bagamba ye ali kabonero ki so not the other way around nti buli wolaba not the other way around kabonero ki bagenda kutulira nnyo muntu olwaleero njagala kukakasa bwana kungu n'abatulaba abantu bagenda kwetegereza nnyo
omuntu gwe bagenda okulonda. Omuntu oyo bw'abanga akwatagana n'ebiruubirirwa byabwe n'amaanyi g'abantu, njala kukakasa oba anaaba ku jjiiko oba ku nayikondo oba anaaba ku ssaawa oba anaaba ku ki, bajja mulonda. Parliament etambulira ku numbers bungi bw'abantu bameka bulina okusobola okufuna obuwagizi obw'enjawulo ku nsonga enkulu. Kisoboka kitya okubeera nti for example ku bifo bino special interest groups zino bavubuka bakadde bakozi abalina obulemu mulinga abatayinaawo bantu bemusimbyewo. Eyo design by who design eyo si guno gwe gusoose. Mbuuliraayo kasobodde nga tuyingira mu ssemateeka owa 95 mbuuliraayo eyali akiikiridde categories ezo nga opposition. Simumanyiyo. That's why I'm asking why. Akati design eyo ekintu kyonna kasita okiwuliramu ate nawo badde owo betulese twabogeddeko abavubuka twabogeddeko bavubuka bakozi. Akati design eyo ey'electoral college engeri gyerondebwamu bagidesigningira ddala nga erina kuyamba system eri mu buyinza. How? Laba olwaleero bano abagenza okwesimbawo ku bwa youth ba MPs babavubuka 5. Jjukira entandikwa y'abavubuka okubalonda okuvaamu abagenda okulonda tuva mu youth election councils. Ojjukira ebyabavubuka bye batuyisaamu nga bali ku oluvuganya. Era okulonda okwo kwerusi wano bangi balangirira ebifo nga n'okulonda abantu bagenda tuka abavubuka saawa 12 tebamaze okulonda, saawa 2 tebamaze okulonda. Kati eyo process bw'otunuulira level eyo era NRM yeewaana nnyo nti kabavubuka konka maze kubanga batemerawo wansi. Kati bw'ogenda ku 2 ku 3 eno wansi temuliiyo abagenda okulonda ababaka bammwe. Ogamba nti olina gw'oyisizaawo nti katugazeetu wa NUP wa PPF okitegeera ani agenda omulonda nga system eno yonna abavuddeyo bonna BNRM. Genda mu bakozi bakuba naffe olwakajala n'abalala obagendemu olabe system yaabwe nga kizibu nnyo nti bakadde okitegeera nti abaliko obulemu era n'abaliko obulemu nti avuddeyo nga tagidde ku tikiti ya baasi nga munnaffe Bumaali Mpindi era NRM ki leaning. So ebyo byo bifo muliyo nitwematiza nti ebyo byo balina abantu 40 abali set bo baabwe. But you see bwebanga baabwe abo, how about again oyogedde ku constituencies ezimu ezisoba mu 10 gye mutaasimbye n'abantu meaning ng'opposition ekyo mwakirekedde NRM. Anti kakati kyekibagala okusimba abantu nti tulina n'abamu abaali baweddwa kaadi tewawuliddeko abazizaayo tetugenda kusobola mu bibiina ebyenjawulo nti tulemeddwa tetulina ssente okitegeera ekyo kitadde wali wabbali. Naye abantu baffe bangi mu constituencies ez'enjawulo nti n'omuntu okugamba nti avuddeyo nti ye candidate wa opposition abango zizza omusango. Lebanon ebitundu bye tuguma abantu ne baguma nemati beesimbyewo naye waliwo ebitundu constituencies ezimu nga n'okugamba obugambi nti oli wa opposition great opposition oba oli wa NUP oba oli wa PPF oba oli waki nga ogwo gufuuka muki musango. Akati constituencies ezivaamu ababaka bonna kubanga constituencies eza bonna ziringa 340 otegeera ez'abakyala bokka ze district ziringa 105 otegeera. Akati mu mbeera efaana bwetyo olukokattabana abalala interest groups otegeera. Akati bw'otunuulira olwaleero nga tulina ebyalo mu constituencies z'enjawulo nga ddala ng'opposition si NUP si PPF sani nga olabira ddala nga tosobola kugamba nti kubanga ebibiina kati ekyasinze okusimbawo abantu mu opposition NUP naye ebibiina ebirala byonna byoyinza okulabako ogambe nti akati tuweza kubanga osanga ekibiina negata nekyematiza nti
tulina ababaka betusimbyewo 100 ndabo tulina ababaka 8 okitegeera akati ate nga olabira ddala nti tulina olugendo lunene nnyo kizibu kya ssente ekizibu bya mirundi 3 mulimu ssente ekyokubiri kubanga ssente zokka zetwogerako si za nomination kuba nomination million 3 naye okuyimirizaawo kampeyini y'omulundi guno y'omubaka bwa paalamenti ekitone nnyo ogamba nti okoze mu ngeri yakekkereza you need not less than 100 million not less ate nga gwegamba okekkereza nnyo nga n'ebimu ebipande okubya ebya black and white okitegeera okuyimirizaawo constituency ogamba nti kati ogenda campaigninga kizibu so nolwekyo ndabira ddala nga egamba ekyo kyekimu nsimbi ekyokubiri kutiisibwa nogamba ti nze naavaayo ntya nti neesimbyewo wano mu area gyendabanga wegamba environment eri hostile nnyo eri opposition so nolwekyo ebyo byonna biremesa abantu okuvayo nga beetaaya bulungi akati bwe tudda ku kino olwaleero nti tulina constituencies zetugamba nti yes olamanyi tulina constituencies ezimu nga zirina ababaka abantu abesimbyewo nga bali opposition nga balinga 6-7 oba 5 naye nga tulina constituencies ezimu nga teriyo yasimbyewo kitegeera so kati ebyo byonna bireetera oga nti omunaga nti kati ngende gye banzaala wafaanana watya n'atundayo enjiri y'opposition waweekutte nti wano kanzije wano n'atagenda waabwe oga nti kagenda atambuza enjiri y'opposition ewaabwe kati najja wano reda wali crowded naga nti nange ngenda kwesimba wano nti nange wano wenzija okay good but Haj oli mukulembeze era obadde mukulembeze mu Kampala for some good time Kampala is opposition stronghold okay and that's how it has been for some time do you think you are going to retain Kampala as the opposition mukalu wakajja ku bifo byonna okuvira ddala ku local government ku bwa Lord Mayor but also ku baka bwa parliament based on what you have seen so far ne ku bantu abasunsuddwa olunaku olwajjo n'abasuubira okusunsulwa leero nkakasa nti ebbanga lyonna Kampala abadde kyekitebe Kampala yebadde headquarter y'opposition mu ggwanga lyonna nga Kampala bwe ngamba headquarter y'opposition mu ggwanga lyonna nti tubadde ne Lord Mayor opposition nitubeera n'ababaka bonna ab'opposition bonna tuli mu kisanja bonna ab'opposition kubanga newona bonsere ku mutwaliramu otegeera ab'opposition bonna akati nitubeera n'abammeeya b'amagombolola save Kampala Central uhuru okitegeera kati bwe ngamba nti ebadde headquarter y'opposition okwo oyinza okuteekako Wakiso n'oteekako Masaka n'awalala naye nga katune Kampala kubanga buli gavumenti yonna yandibadde eyagala nnyo ekibuga okubeera ekyayo otegeera so kati kyobuuzizza nti mu setup eno tugenda kukola tutya okuritaininga status eyo nga bwe tulwanirira eyeggwanga lyonna naye turitaininze tutya bino ebitono byetukoze eki bitulinawo akati ekyo nze nkakasa bwe tutunula mu kibalo ekigenda mu maaso waliwo ebintu ebimu byendabanga n'omulundi guli waliwo abantu bangi ab'enjawulo abajja ne beesimbawo ab'opposition nga banjawulo naye bannakampala balina engeri gye balabamu ensonga zino naga ti tuli opposition ffenna abeesimbyewo naye ku kifo kino ekya Lord Mayor kalugenda Erias Lukwago kutegeera yes oli kaluka 2021 kalinduka kaliwe kaali kati olwaleero Lukwago waali bali mwezo yazze n'abalala
omukyala Nambi yazze Nambi Mao n'abalala bangi ate nga mwenna muli opposition. Akati ow'NRM yaani oba ogambye to retain mbuulira ow'NRM gwe tuvuganya naye buli ennya lye linvudde mu mutwe. Akati bukibadde waliwo Nagadi waliwo simanyi baani ab'NRM baalemwa to identify a credible candidate for mayorship. Credible and believable candidate. Olaba kati kungu n'obugazi bwo ne oga nti tomanyi w'NRM mumanyi bayida n'erinnya livudde mu mutwe. Otegera. So akati awulabira ddala nga ekyo we are safe. Bannayuganda bagenda kwekolamu omulimu. Bannakampala nkugambye nti bwe tugenda mu elimination method ow'NRM tumuggyemu complete analysis. Tali mu kibalo n'omulundi n'ogumu talimu. Akati abali mu kibalo be baani? Awo njagala. Kati abali mu kibalo be baani nti kyalwatu nnyo nti abali mu kibalo mulimu ali ku ntebe Lord Mayor Salongerius Lukwago. Lord Mayor Lukwago. Ne mubeeramu ingini abali mwezi. Tegeera. Ne mubeeramu ani naye mukyala Mao tumuteeke saidi eri. Kubanga bali mu kago. Mukyala Mao. Mukyala Nambi oyo Mao. Tosobola muteeka mu NRM weeno. Abo bali mu kago bayayogera. Bayayogera naga nti bino ebibiina babyatayogera yali NUP yali PPF yali ne anti. Ebyo byayogera ate bawenze mukkirizaamu mu bimu ayogera amazima n'abikubawo. Okitegeera Mao oyinza omunenya mu birala naye Mao ye ayogera amazima ago agali munda eyo nga byatugamba nti akalu kagenda kuba kakimpowoze era kikyatambula kityo mubeere faana bwetyo. Akati ani omulala gw'oleetaawo waliwo omulala ani mukyala eyali omubaka wa Parliament omukyala wa Kampala Nabiira nkale naye katumubaleeti mwali okitegeera. Akati bw'olaba abo bonna in reality race eri wantu w'abantu babiri, Mwami Lukwago ne Mwami bali mwezo bala naye bonna b'opposition okitegeera. Kyevudde gamba nti biri kyobuuziza nti opposition tegenda kufiirwa. No, nkusookedde ku kya Lord Mayor tegenda kufiirwa. Bannakampala bagenda kulaba ku bana ababiri ani ayinza okuba engabo y'abannakampala ku bana ababiri. Ani ngabo agenda okulwanirira ababodaboda babeerenga wakati mu kubatetenkanya basigala mu kibuga nabo? Ani agenda okuwanirira emisolo gy'abatakisi wakati mu kubatulugunya? Ani agenda okuwanirira be bagoba ku mataka abannema? Ani agenda balwanirira abo? Okitegeera ekibuga kibeeremu abaavu abagagga ennyo n'abali wakati. Kakati ekyo ojja kukizza mu bannayuganda bakubemu ttooki kubanga bonna babadde bakulembeze bali mu ezo abadde mukulembeze ne Lukwago Lord Mayor mukulembeze balabe bali mu ezo akoze atya ng'ali Nakawa akoze atya ng'ali mbaka Parliament. Ogenda okukakkana nze kibalo nkyanguya abantu tebagenda kuva ku Lord Mayor Salongerius Lukwago tebagenda muvaako mbuulira ensonga ezimugisako. So you predict that Lukwago prediction yange eri nti bannakampala bagenda kwongera okumwesiga kubanga ekibuga Kampala era oli yayiza n'akayimba kagamba nti Kampala waffe maama buli omu wajja n'ayonka. Okitegeera Lukwago alwana okulaba nti bannayuganda bonna bayonka ku Kampala. Okitegeera kati bano abalala balwana okulaba nti abagagga be bakulembeza. Lukwago okulwanirira owa booda alina booda. Lukwago ogamba nti ababooda tebabajjako ssente za kubakebera mitwe, abatakisi tebabajjako ssente bweziti. Bano abantu be bwa East 3 abo bali bagenda okusenda bonna nti tebavaawo
abantu ab'enjawulo abali mu kibuga kino buli omu ng'ayagala kuyonka ku Kampala. Kati engabo ya Kampala nze ku lwange njirabamu Erias Salongo Lukwago. So you think opposition Kampala ku Lord Mayor egenda kumusigaza Lukwago era ng'ekibuga kirina engabo yakyo Erias Salongo Lukwago. Tugenda break. Waliwo wano atusindikidde message omu ku bakulembeze mu NRM agamba nti watugenda break question yange badde nti Lord Mayor banzo butegeera. Well, mbadde nkuwadde message ya muna NRM. Ati wina NRM. Agenti mu Luwokaano balinamu omwami Mamita Nsubuga. Nsubuga ni? Era omwerabidde. Kati owe NRM bamuyita lindako nsoke nsome erinnya lya Nsubuga. Moses Kizito Nsubuga ye candidate wa NRM kuba Lord Mayor mu Kampala. Akati sijja kumwogerako muno. Tomumanyi? Simumanyi. Sina gwabadde mu byobufuzi bya Kampala ezo mutamanya Nsubuga. Mwembadde ebbanga lyonna ate ng'omukulembeze era ng'akyali omukulembeze. Naye oyo mwami oko sisobola kugamba nti buli omu mumanyi. Naye obanga oli ku level yaga nti osimbye ku bwa Lord Mayor. At least olina okuba ng'omanyi. Nga eddoboozi terijjangako. Wakiri banikomezaawo Lagaddi. Balikomezaawo Lagaddi. Balikomezaawo Lagaddi eddoboozi kubanga gyeriri Lagaddi. Namanya nti kale bw'oyogera ku Lagaddi oli akola ki? Amutegeera. Naye nga of course komyawo bukomya kugamba nti kale tuteekewo ku muntu. Naye n'oyo sirina we mulabira. So you're ruling out bali mwezo. You see Lukwago anti wangambye regaining Kampala. Tusigazza tutya? No, nabuuza mugenda sigazza Kampala. Kakati nekugamba netandika okukuleetera elimination method. Bonna bali ne mbajjamu. Nengamba mu race ya Kampala tulina abantu babiri. Naye ne mu babiri njogera nga siinamu nankenyera nti one ku babiri kubanga bonna ba opposition. Naye ati twagala the best. Ku babiri bali mwezo ne Erias Lukwago. Erias Lukwago alina ekizo ku bannakampala okubayirawo omubiri. Ku bannakampala bayirawo omubiri. So nolwekyo ekyo kyo bannakampala bamanyi okwekolamu omulimu. Ekyo kyo How about other constituencies? Kubanga tulina constituencies 10 oba tulina abaka ba parliament 10 mu Kampala. Tutandikire ku kyomubaka wa parliament omukyala. Olina Shabim Malende n'abalala. Mpayo w'NRM yani. Mpayo w'NRM. Omumanyi? Mumanyi. Yani. Akati Kampala nayo kuba MP wa Kampala. So still opposition is taking sorted. MP wa Kampala Malende nkyogera sina mukulu oyo nja kutikinga ngambulera awo nja gitikinga Malende ambulera awo ku MP wa Kampala Malende nja mutikinga. Ewo Kawempe North. Akati butugenda Kawempe North mu constituency zonna ugambe tusoko concentrate Kampala. Kati Kawempe North opposition eno muntu omu mu Kawempe North Erias Luyimbazi wayinza okubeerayo abala naye bw'otunuulira opposition nga bwefaanana Kawempe North erinayo omuntu omu era bannakawempe bajja kulaba nti kusinziira ku ono nga bw'atambudde tutambudde tutya awo sirabawo nnyo buzibu bannakawempe bajja kwesayira naye sirabawo buzibu kubanga tewaliwo kabenkano akabenkano kubanga oyina omukyala Farida Nambi NRM gwe yawadde bendera then oyina Luyimbazi na Lukoola. Kyenjagala okugamba bannakawempe nti wano redde nze nga abadde omubaka waabwe balina okumanya bonna abali ku opposition balina okukola omulimu munene buli yenna kubanga waliyo n'ebibiina ebirala abazze naye nga opposition okuretaininga Kawempe North tulina okukola omulimu munene kubanga NRM ayina penetrations nyingi zagenza tuyingiramu. So nolwekyo buli yenna ali ku nteekateeka eyo bongera okukola omulimu kubanga kitwetaaga kusigaza bifo Luyimbazi akyalina olugendo wali era nkakasa nti
bw'aba ayongedde okukola musobola okyeddiza ekifo ekyo. Kawempe South oyina akulira international relations chairman Fred Nyanzi Sentam, oyina Dr. Roy, oyina muna NRM Amina oli mukyala Madina Siriko. Yeah, Madina Siriko. Oli owa Kampala I think badde ntegeeza Amina Lukanga something like that. Mujjukidde. Yes, mujjukidde. Then Kawempe, so oyina abantu abasatu bano abasongeddwamu ennyo olunwe, Roy, Nyanzi Sentam ne Madina Nsereko. Akati awo nja kukola elimination method. Mu bantu b'otayogerako kugamba nti ayina ne kalewerewe kwali mu Kawempe South ye chairman Nyanzi Fred. Come again. Omuntu gw'otayogerako nti ayina n'akalewerewe kwaliko okutuuka okuwunyiriza obuwanguzi mu Kawempe South ye Fred Nyanzi Sentam. Njogera kino ndi mu Kawempe, ndi mu Kalulu. Based on what? Kutegera. Zina nankutegeeze ebyaluno biralamu. Nze nkugambye wali ne nkugamba nti yes muteekateeka efaana weeti tujja kusooka kwetegereza muntu. Bannakawempe South bawudde ku bubenje bw'ebyobufuzi emirundi mingi. Kutegera abantu bagenda ne balowooza nti obubenje bwa kutomera mmotoka bodaboda ekutomedde naye n'akabenje k'obufuzi kazibu nnyo kokomandamu emyaka 5. Akati tebayinza kubeera nti bakyanyiga biwundu bya Bashiri tyatolete Fred Sentam Nyanzi ne bwe banaamuwa kaadi nga bwe bagimuwadde ng'eriko galubindi, ne bwe banaawa Nyanzi kaadi eriko galubindi nti awangule akalulu ka Kawempe South tajja kawangula kubanga tugenda n'amaanyi g'abantu. Talina maanyi g'abantu ku ground n'omulundi n'ogumu. Ekyo kukakasa. Of the three oyo omujjemu then Madina Nsereko ne Dr. Roy akati akabbinkano kali awo. Akabbinkano kali wakati wa Madina Nsereko ne Roy. N'olwekyo kyova olaba nti mu mbeera efaana bwe Bannakawempe South balina okwebeereramu okulaba tutambudde tutya. Kubanga nze obwanyi kati wano gwompiseeko kujjamu bwe batamalirako obudde. Oyo Fred Nyanzi Sentam tebamalirako obudde. Naye yali ssaabakunzi wa kibiina. Oba ssaabakunzi abukole. Naye Bannakawempe South ebiwundu bye bayiseemu toyinza kubazza. Ogerageranyiriza ku kabenje. Kabenje Bannakawempe South ssaawa zino banaatera kusiibulwa mu ddwaliro kuba tugenda kuddamu okulonda kwe kusiibulwa. Akati ate baddemu bagwe ku kabenje akalala nga balonze Fred Sentam Nyanzi tekisoboka. N'omulundi n'ogumu yakulemberanga kunga. Nze njagala nkukakase enteekateeka ya kunga. Njagala nkukakase kino nkyogera kubanga wegeti kakati ate weesimbye nze ugwambye nti olw'okuba neesimbyewo mu Kawempe omanye bigenda ground ngiraba manye ebigenda mu maaso. Bannakawempe emmeeza y'emu gye balonderako lwetulonda president bwana Kungu lwetulonda president lwetulonda ne omubaka wa parliament. Naye ddala kutegeeza Bannakawempe South bajja kgenda ku mmeeza batiikingero bati Kyagulanyi Ssentamu ku Ambuleera bagende ku mmeeza ey'okubiri Ambuleera bagenda gitiikinga. Ojja kunzaano nga 17 ati nkugambye bajja kgenda balonde. Tuli mu Kawempe South tebo weeri wali tuli mu presidential 15th tebo bazitaddewo bagenda kulonda president Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'Ambuleera, balonde omubaka omukyalo wa Kampala Shamimu ow'Ambuleera. Okitegeera bagende mu Kawempe South balonde omuntu yenna atali ku Ambuleera. Ekyo nkikukakasa ojja kunzanga 17. Really? Ojja kunzanga 17 insha Allah balonde omuntu omulala yenna atali ku Ambuleera nga si Fred Nyanzi. Nyanzi nga bajja kuba bamukoze bubi. Yajja kuba Lord Mayor. Yayagala ko obaka bwa Parliament kubanga ati agenze neri mu Kawempe gyasuubira. Abe Kawempe bakutwalibwa ati oyo kutumbaleetedde. Kawempe teyina bantu baayo
terina baana bazaliddwa, terina batuuze ba Mukawempe. Oyina kuleeta buleesi gamba nti omuntu alemereddwa gy'alemereddwa nti omuleeta Mukawempe South. Tekisoboka n'omulino gumu. N'olwekyo abo bakola ebyo ne bawa Nyanzi kaadi. Okitegeera nga bagamba nti kaadi egenda muyisaawo. Mbasaba mwongereko Gaalubindi ku kaadi. Okay. Niye badajongerako Gaalubindi. Akapande basoma bubi. Kikyo. So n'olwekyo ekyo kyo tekiriimu kugamba nti ki bannakawempe bagudde ku bubenje bw'okulonda emirundi ku mulundi guno baganya ogwa kabenje ako. Okay. Kampala Central. Ati Kampala Central. Abaddeko ne Babu. Kampala Central. Babu akiikiriddeko Captain Francis Babu. Kampala Central. Elias Lukwago najja, Sereko najja, bonna olaba nti Kampala Central. So this time round olinayo SG omukulu David Lewis Lubongoya, olinayo omukyala Hajat Minsa Kabanda, oyina mwanyinaze mukwano gwange this young lady wa Nakuya. Nakuya. DF Aida Nakuya n'abalala. Do you think you have some chances nga opposition oku retaining ekifo kino? Kampala Central yangeringa city. Bw'otunuulira history ya Kampala Central. Kubaka wa parliament. Tubaddeko n'omwami Francis Babu. Sigenda batwala nnyo wala nnyo. Yeah. Ne tubeerako ne Muhammad Nsereko. Yeah. Tegeera. Ne tubeerako ne Elias Lukwago. Fakisho Elias Lukwago. N'okubeerako Muhammad Nsereko, ne kubeerako Francis Babu. Kakati n'ogigatta ne Uhuru. Nga meya Central. Yeah. Wadde nga twali tubaddeko ne meya Serunjoji. Charles ojjukira bulungi. Akati reso lwaleero nga bwefaanana. Nsereko taliimu. Waliwo abali batandise Nsereko alabika ebyo byaga akomyewo ne taliimu. Ne jo yasizidde actually kuyonaga nti no. Taliimu. Okitegeera. Akati mu butabaamu bwe kuba candidate bano Hajati Misa awa NRM Lewis Secretary General Harvard gentleman lawyer ni omulala Muhangi nani omulala Nakuya otegeera akati mu mbale nnyangu nga twagala kwoya batulaba nabatuuliriza akalulu ka Kampala Central kalimu abantu babiri Zimbyanguya kalimu Hajati Misa Kabanda ne Lewis Lubongoya Secretary General kakati awo bajja kutunulira nnyo emigaso gy'abano bwe bagenda okulonda kubanga fenga opposition nakuyazze nti kale opposition nani omulandoze Nakuya yalimu kitegeera kati oyo nyangu y'omujja omutikako wabbali kati race era n'okusala amagezi gonna ntotto gali wakati w'abantu aba wabiri era mu kubeera abantu awababiri simanyi jo bombi banominatings ndowooza mukulu Lewis ne Hajati Misa era buli omu ye bwe yamaze alina abantu bwe yabatadde simanyi oba walabyeko aba Lewis oba walabye Hajati Misa oba bwe bakoze eki oba abadde Central eyo tetuyina garanti nti Central eri mu mikono gy'opposition kubanga tubadde tugigabana okitegeera tetulina garanti n'omulundi n'ogumu mu mbeera efaana so tewali garanti nti Lewis agenda kuwangulawo tewali garanti n'omulundi n'ogumu era alina omulimu munene nnyo ogw'okukola era obuwanguzi bwe mbulengera bulengezi tobulaba naye bulengera bulengezi sibutunula kumpi wano. Okay, good. Nakawa East mukwano gwange amyuko omugezi w'ekibiina kati ali mukomera mwami Alex Wesa Mufumbiro yasonsudjo ye constituency yemu gyolina NRM oyinawe Michael Kabaziguruka I think muna PFF yaliko mbaka wayo yaliko mbaka wa Nakawa ngekyali wamu then olina Ruhindi Fred yaliko atone jeno ate yakumbaka wayo yaliko mbaka wa Nakawa ngekyali awamu
kati oyinayo omukyala Winfred Nakandi yamibwa tiketi wano mu NUP n'agenda eri oba woni yali youth president wa Makerere oba yesimbyewo okay good obiyisa mu bufunze ani ayitawo mu ndabayo kozi mufumbiro mwali yes yasunsuddwa jjo constituency eyo nayo ina dynamics nyingi era yagala kukwatagana muko ne Kampala Central ekitegeera era nayo obanga balumwezo yagibaddemu naye yagijja kwani ku Luhindi ekitegeera akati ate nga ne Kabazuduka yagibeerako kati Kabazuduka mwali Luhindi mwali kati ne bajjamu ba new players Susan Nakandi Wilfred ne mujjamu ne Mufumbiro kati olaba nti fenga aba opposition ekigendo tuleetera obuzibu ennyo nti okuwuliziganya kubadde kukyaganya okubaawo bwekugaana okubaawo simanyi oba PPF erina PPF Kabazuduka okitegeera waliwo enkola yali etandiseeko initially naye eyo neefa akati nkola eyo ey'obutawuliziganya neefa chances weeziri ez'okugamba nti constituency eyo abe NRM bayinza okugibaako ne 50 naffe tugibeera ku 50 kati kulwana kulaba nti tujje tukya 15 eri mu NRM ne tugigatta ewaffe Nakawa West oyinayo Ssenyonyi kati naye ate kati tulina ba players abalala babiri yabazze okay n'abalala of course naye so oyinayo Ssenyonyi olinayo Bulola kati NRM bweyadde bendera kati olinayo Miles Lwamiti Miles Lwamiti Common Man's Party yamuwadde akati ekikulu nti Nakawa West ngimanyi bulungi yes ngimanyi bulungi nnyo Nakawa West ng'enseko zikuse zise kubanga twagala tubeere mu bintu bino nga buli omu yayongedde okumanya engeri gyagenda otambuzaamu ensonga naye Nakawa West eyo Ssenyonyi kino kisanja kyakumeka kyakubiri asaba kyakubiri ekino agenda mu kyakubiri kino kyasaba kyansezeza Ssenyonyi okunyweza ngweziri ez'okunyweza naye nga naye sandyagadde alowooza nti nina tiketi nti kiwedde Bulola ayinza okuba threat mu nti yabaddeko mu kitundu kino yakola RDC biki okufaana bwe biti naye ng'era grip bwana Ssenyonyi akyakola ki akyagirina n'olwekyo zekasuubira nti bonna bali eyo mu kitundu kyaffe ekyeyo mwongere okunyweza mwana Ssenyonyi oyo mwongere omunyweza mu nteekateeka efaana bwetu naye temulagaya bwe mulagaya Lubaga South waliyo Aloysius Mukasa kati tiketi bagimuwadde yagenze wa junior namukyalo oyo musawo fakita za Lubaga North eyo owina limyani bayani ngomanyi nyabe kati eyo abantu aba babiri balina factors nyingi ezibagatta bonna tukakasa ndoza Aloysius yazenga independent kitegeera teyagenze kubanga mulimu abafunye obusungu ennyo mu NUP ne basala butereevu ki nagenda mu DF kitegeera abo balala balina ensonga zaabwe kubanga nze ndi ku bano omukyala bw'abaanobye n'agenda wa Sezaala abatanobye kitegeera naye bw'abagamba nti agenze n'afuna omusajja omulala aba akoze eki kati waliwo obufu abagenze wa Sezaala akati Aloysius Mukasa asigala nti wa NUP ne Eginia kitegeera bonna balina ebintu bingi ebibagatta kitegeera so nawo kiri 50-50 nawo wenyini abo balina okukola ennyo kubanga Aloysius akyalina amaanyi ge naye Eginia naye aludde mu nsiike zaawo kitegeera akati bwe bagabanyaamu nnyo obululu awo tuyinza okufuna obweraliikirivu Lubaga North Abeka Kawalya
abadde agezezaako okutambuza akadde kaweddeyo abadde agezezaako okutambuza era awo kawalya umbrella ejja kuba tufulume katono nnyo briefly tufulume Kampala kati tugende ku Muwakiso briefly and a little bit quick Seggona Walukaga mu Busiro East niyo eriko ebintu bingi okimanyi nti constituency esinga obunene naye tulina abantu nga 8 abesimbyeyo akati Seggona abadde mbaka wa parliament ayagala kisanja kyakuna kitegeera Mathias Walukaga abadde meya wa ani bagita Kyengera wabadde wa Kyengera bona abantu ba NUP kitegeera era Seggona ndoza agenda kujja ku independent yamanyiza okunominatinga yesterday challenge Honorable Seggona gyalina okuba nayo yeyokubeera nti yeyokwongera okumatiza abavubuka nti lwaki Soono omuvubuka Walukaga bitegeera naye Walukaga muvubuka niye bw'omugerageranya alimu oluvubuka mu mbeera efaana bwetu so nolwekyo Honorable Seggona alina challenge nene kubanga Seggona abaddeyo mu bantu ate nga bani Walukaga abadde mu bantu abadde meya ate nga omuyimbi tomugaya nnyo so nolwekyo alina okukola ennyo bw'aba takoze nnyo ndaba Walukaga ng'atambula Makindye olina Makindye West Makindye West olina omukyala Hajat ono wa Kampala yali ayagala Kampala anze kyamumanyi mu Kampala Zahara Luyika ali Makindye West kati okyamanyi mu Kampala ali Makindye West Haji togoberera ali Makindye West yes Kampala yavuddeyo togoberera Haji okyambalira mu Kampala zimumanyi mu Kampala no weeri Makindye West so kati gyali bamuwa ticket so ina Alan Sewanyana aliyo ng'omubaka ajjanga independent then olina David Musiri ajjanga independent olina naye kati wano oli gakira batya compromise yes conflict of interest olina conflict of interest kuba Haji Ntege muganda wo so ninyiza okugamba mu mbeera efaana bwetu kubanga ekyo kyalwatu Haji Faruku Ntege luli yesimbawo ne Sewanyana Haji Faruku Ntege ndowooza Sewanyana yamusinza obululu 12 tuli ku history otegeera kakati bw'aba yamusinza obululu 12 kati olwaleero nga teyava ku ground ng'akyaliko kino bannamakindi bajja kisalawo era mu kukisalawo kijja kusoboka kijja kusoboka bulungi nnyo Haji Faruku Ntege bonna okubamegga finally Makindye East wabaddeyo Honorable Derek Nyeko teyazze teyakomyewo akati ekibiina kyawadde munnabyamizannyo mulyanyama alinganda Kasirye Mulyanyama gwe bawadde ticket ne kati olinamu abalala nga Tough B yes Makindye Mulyanyama abadde meya wa division ya Makindye naye mulimu abantu bangi nnyo abazze mwenaale mu side eyo abeegwanyiza obutali musango akati bano abalala batafubi n'abalala ndaba nti era awo Mulyanyama alina edge ku side ya opposition kubanga sinakuwulirayo wa PPF sinakuwulirayo nnyo Mulyanyama bw'anaaba azanye bulungi kaadi ze n'amanya nti akawulo kanoonya kake n'amanya nti mu mbeera efaana bwetyo asobola bulungi nnyo okugattaganya obuwagizi obwo bw'abadde nabwo nga meya n'akuba akajji maybe kisemerera ddala Kira municipality olina munnamateeka George Musi olina ne munnamawulire abaddeyo ebbanga lino lyonna Haji Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda kiggwerawa bino byawukana nnyo mu kibuga twagala lawyer mu Kira municipality okitegeera twagala ddoboozi lya Kira municipality munnamawulire Ssemujju ekyo kirimu nakugamba nti tudde mu bibalo Musi alina kadi ya NUP ani ajja kugiba nayo naye eddoboozi ly'abannakira liri mu Ssemujju Ibrahim Nganda nkugambye nze nkoze analysis yange nga bwe njiraba ekira bannakira
kyebagala mu Ssemujju Nganda bakimanyi. Ssemujju Nganda ogatta abantu mwanyange ne bwe mbadde mu parliament. Ssemujju Nganda ye y'omu ku babaka abookya era abakola analysis etegeerekeka era n'abiranga eddoboozi ly'abannakira akola ki ku nsonga zonna ez'enjawulo. Nolwekyo nkakasa bulungi nnyo nti bannakira bakyalina obwesige mu Ssemujju Nganda era bannakira nga bwe bakola luli ambuleera tebajja gitiikinga mu kira bajja gera batiikinga akasimu. Alo tukuyanza Haji Latif Sebagala Segenda kandi ko tubadde onako olwali bagenda kukola batya bagenda kukuba kasimu